ekikulu na Mayumba tugenze mu maaso tuyina essomero lyaffe erya Nakulu Seed Secondary School era baana n'abazadde b'e Namayumba gye twenyumirizaamu Nakulu Seed oye bwe tutyo tuyina essomero lyaffe erya Olivine erikumba mu maaso n'abakyala babaana babeera smart wano wenyini we tuli essomero baliyita Olivine Secondary School era be bali ne ku stage eri waggulu bannange Masuulita kuzira nooza abakyala baabo kachiri Nankunge parish bantu ba Katonda twebaze Mukama Katonda Namayumba eteeteseese ekkula lino erigenda mu maaso omukolo okuli e Namayumba gwaludde okulabika bannange bamaama tuli ku mwanjo tweyagalire mu kintu ffe tukirimu bamaama waye bamaama ki mubalaba abaana empumbula fya nange abakyala baabo mubalaba ani ate atulaba bannange nga tuli emmanju basipiika bakyala abapoliisi bakyala bamaama mubalaba bali ku layini ku parade naye nti yaba abagenyi bakulu chief guest agenda kwanga amusaliutinga ojja kulaba gentambula police Uganda prisons ate n'abaana baffe abato no nakulukulu nnyo naye nakulu waffe ffenna kubanga singa tebali bamaama twali badde nga tuli mu nsi muno UPDF tutagenda mu maaso nga tubagala nnyo ate nga tukola emwagala ng'amagye g'abantu ate Brigadier Joseph Ssemwanga aduumira first division abatumide atagambye abagala nnyo ate abawadde n'obuwagizi omutegedde eyo parade yaffe bali very smart kati batuuse ku quick smart time bali ku maaso olunaku lwaffe lwaleero babakyala nange bannanamayumba mwenna bahonorables mwenna bataddemu amaanyi okulaba ng'omukolo guno gugenda mu maaso ba district council